Buterefu kuli ku Soul TV program Omunnyo Ku Makya 2023 tubaniriza mu mwaka mupya 2023 tubakulisayo 2022 ye program esookedde mu mwaka guno mupya ogwa 2023 amanya nze tusima Polo nyongera okwaniriza era mu mwaka guno mupya bingi betusuubira okukola era bingi byetwesunga okwatako mu 2023 tukulisayo mwena ababadde mu Gandalo kaseera kakola nga bwe nkutegeezeza nti bingi byetusuubira okukola byonna tusobola bikola nga tuli balamu naye okubeera omulamu oteeka kubanga olina byokoze ebikufuula omulamu ekimu ku ebyo yendya ennungi era tusazeewo nti omwaka nga gutandika tukuluŋŋame butya bw'osobola okubeera omulamu era n'okola ebyo by'oteekwa okukola oba byeweesunga okukola mu studios negatiddwako Agnes Kirabo ye Executive Director owa Food Rights Alliance bebamuko abatakabanira okulaba nti abantu balya bulungi abantu baba bulungi nsaba akubuuzeeko ate tandike program sanyuse nnyo Agnes kuliko omwaka omwaka 2022 mukama waffe Yesu yeebazibwe mukama yatukola bulungi mukama yatukola bulungi ekigambo ekyo omuntu akikuga nti kuliko omwaka nga tomanyiddeeko ddala kiki kyakumuddamu kikyakumuddamu ekituufu naye tusobola kugaa nti mukama waffe Yesu yeebazibwe mukama atukoze bulungi nnyo omwaka 2022 natikkirwa engule ng'omulwanyirizi w'ensonga z'emmere Food Systems Award winner owa 2022 ekyo nkyebaliza nnyo Katonda era omwaka gwa 2022 nasobola okutuuzibwa ku ntebe nga mpise mu kulondebwa ey'okukwanaganya emirimu egy'okutumbula endiisa scaling up nutrition waliwo omuggondo ku mutendera gw'ensi yonna ogw'okutumbula ebyendya n'endiisa kakati entebe ey'ebitongole ebyobwannakyewa bannakyewa entebe eyo yankwasibwa omwaka gwa 2022 n'olwekyo sikukulika bwebaza Katonda kubanga nalaba ekisa mu maaso ga Mukama ku nsonga zino zetugenda okwogerako abooluganda nange ndeeta eddoboozi lyange okwebaza Katonda ku lwange ne ku lwammwe atubedde okutuuka olunaku lwaleero nga tukyali balamu twebaza nnyo Mukama sife batukuvu ennyo tutambula nga twonoona mu kulowooza mu kukola oba oliawo Apollo ne bwe tutuubiddwa okukola ne tutakola nako kubeera kwonoona ate ne bannaffe Mukama bye yayise okudda gyali si kugamba nti be bamusobye ennyo oba be babadde abatukuvu ennyo okusinga ffe naye okubanga tukyayinza okussa omukka ogw'obulamu ku lunaku lwaleero nga naffe entamwi zaffe zikyali nvuunule twebaza Katonda era mbagaliza nnyo nange omwaka omujja ogw'emirembe nga Apollo bwagambye kale tukwaniriza Agnes Kirabo naawe atulaba twongera okwaniriza mu 2023 naye nga bwe njogedde nti bingi bye twesuubizza okukola mu mwaka guno 2023 mwe muli oteekwa kubanga oli mulamu okukola ebyo by'osuubira okukola Agnes njogedde nti okukola ebyo byonna bye tusuubira okukola oteekwa kubanga oli mulamu kikwataganira wa n'endya ennungi njagala kusimbula emboozi yaffe ey'olwaleero ku nsonga bbiri ezikwatagana n'ekifo kino we tutudde ekisooka kya byonna ye program Omunnyo Ku Makya Omunnyo Ku Makya ku terefayina eyitibwa ey'omunnyo mmere era ekyo nebaza nnyo Katonda olw'okubikkulirwa kw'abantu abavunaanyizibwa ku kifo kino ekyokubiri kwe kuddayo mu bitabo ebyawandiikibwa ebitukuvu mu kitabo eky'olubereberye ekitabo ky'olubereberye okiraba nga Katonda atonda ensi n'okutabuka kwayo kwonna n'okugitereeza n'okulagira kwonna okwaliwo naye ekisinga okuba nga ekikulu Katonda nga tannatonda muntu waaliwo olusuku
waliwo olusuku nga lulimu emmere waliwo olusuku nga mulimu ki emmere tuzzeeyo ku kutondebwa kwaki kw'ensi n'okujja kw'omwana w'omuntu mu nsi muno waliwo olusuku naye bayibuli etuyigiriza bulungi nti newankubadde waliwo olusuku katonda n'atonda omuntu n'amuteeka mu makati g'olusuku olwo mwalimu bye yamulagira okulya ne bye yamugaana okulya si buli ekiriibwa nti oteekeddwa okukirya n'olwensonga eyo bw'ogamba nti tutunuulire omwaka guno 2023 nti okusobola okubeerako byokola oteekeddwa okubaako byosoose okukola ne weekuuma ng'oli muki ng'oli mulamu era neebaza nnyo Katonda ku lw'ekifo kino omulundi omulala olw'okulondawo nti puroguramu esookedde ddala ey'Omunnyo ku Makya mu mwaka gwa 2023 katutunule ku bulamu bw'omuntu Apollo nze naawe n'abo abatulaba emibiri gyaffe gyatondebwa ne gikolebwa nga gyava mu kasirikitu ak'emmere akayitibwa protein ffe boolaba wano tuli mmere n'abo abatulaba abo mmere era Abaganda baayangirwa mangu nnyo be bamu ku lulimi lwabwe lwemmanyiiko ennyo ne bagamba nti Siriya ayolesa mubiri naye ate ne mwana mugimu naye ava ku ngozi engozi etegeeza ekikolo kwewasimbulizibwa okiraba muganda wange kakati bwe tukomawo wano ku Munnyo ku Makya ogusookedde ddala mu 2023 ne tugamba katutunule ku ggwe omuntu gwe kennyini nga tetunnaba kulowooza ku bintu birala byonna ebigenda okutuwuuba omwaka guno nga guli bwe gwatuwuuba omubiri gwo guyimiriddewo gutya Apollo kyannaku nnyo nti twalidde Ssekukkulu n'ebivvulu bino n'emibiriko gino gyonna gy'olaba ne gye gyaggweredde ne gye gigenda mu maaso nga abantu abasula enjala mu nsi yonna beeyongedde obungi tukunuukiriza obukadde 800 abo tebaalaba ku Ssekukkulu ne lino ebbinu lye twogerako tebalimanyi n'olwekyo abantu 800 abatasobola kulyadde Ssekukkulu mu bye tuteekateeka okukola abo bo tebaafuna ku kye tuyita emmere ekwatikako physical baasula njala basiba njala ne ku Ssekukkulu emiliyoni 800 ze tukunuukiriza mu nsi yonna abatalina kyakulya abataalirako ddala njagala kukikomyawo eri abatulaba kubanga Ssekukkulu n'okuyita mu bibukujjuko by'omwaka kuba kulya kwetuloddaako nnyo okulya naye obukadde 800 bo tebaalaba ku kyakulya wano bwe tukomawo ewaffe e Uganda twogera ku bukadde obusukka mu 10 kakati gwe eyasobola okulaba ku mmere yonna gye walaba nga tetunnagenda mu bunyirivu bwayo manyi kyanjawulo obulungi n'obunyirivu oyinza okuba ng'olya ngoga nti mukadde ffe n'akanyama tetwasobola kukakola ki twasekula binyeebwa gwe weebaze Katonda njogera naawe nkyerolwaliro okukugamba nti abantu abo obukadde 10 abo bo tebaalaba okusukkawo tebaalaba kyakulya ku Ssekukkulu mu Uganda wano obukadde 10 okusukkawo obw'abantu tebaalidde kamere beerya nkuta era mmanyi nti waliwo alaba Omunnyo ku Makya nga n'ebisige bye biyimuse bwe biti alaba nga tekikkirizika naye emiwendo egiri mu bitabo bya gavumenti yattu wano ebyo bye tugamba kakati Apollo abanga obatadde wali wabbali emiwendo gitutegeeza nti mu mwaka gumu bwe guti abantu ebitundu 14 ebifa ebitundu 14% bafa eya population ekibatta nga kisimbudde ku mmere mu Uganda era njagala nkubuulire amalwaliro abantu babonaabonera mu malwaliro mu biseera by'ennaku enkulu kubanga n'abasawo baba bagenze mu maka gaabwe naye okukwata ennaku ki enkulu ng'ekibatta si musujja ng'oggyeko n'obubenje naye ng'ekibatta mmere gye baalidde kakati tulina ekika ky'abantu bo tebaalidde abo nabo bafa naye ate tulina n'abantu abafa olw'ebyo bye balidde era emiwendo
gitulaga nti buli mwaka Apollo abantu ebitundu 33 33% ya population wane waffe Uganda Ministry ya Health tutegeeza ebitundu 33 ku bantu abafudde ne bababika mu ggwanga lino ebitundu 33 abonne be bagenze mu malwaliro nga bavudde bakeberebwa n'okukeberebwa nga okufa kwabwe kwasimbulira ku ngeri gye baalya kubanga balwala endwadde ezitawonyezeka eziva ku ndyembi. Okay, ekyo kiri gradual bazze balya n'engendya ne bavaamu endwadde ze tuyita ez'olukonvuba ezitawonyezeka endwadde ng'omuli pressure endwadde ng'omuli sukaali endwadde ng'omuli kansa n'ebintu ebitundu 3 eyo si a third of the population. Kakati ku bantu 10 abafudde abana bo bafudde endwadde ng'endwadde ezo zaava kundya gye baali balya embi. Kyogedde endya embi ng'ate ekitegeeza waliwo endya embi n'endya ennungi. Njagala nkwongere ku miwendo katono nnyo. Eggwanga lyattu lino erya Uganda era n'okutwalira awamu ensi yonna mw'osanga abantu nga bayidi mu kika ky'ensolo ekiyitibwa abantu nga bakazi ne bazaala abaana nga tebaagala kubayonsa mu Uganda eno nga n'ente ogijjako omwana waayo lwampaka embwa ogijjako omwana waayo lwampaka naye omwana w'omuntu alowoozebwa nti Katonda yamuwa obuvunaanyizibwa okufuga ebintu ebirala byonna ebiri mu nsi n'obugezi n'amagezi n'okutegeera mweyongeddemu ekika ky'abakazi abatayagala kuyonsa baana baabwe ng'ensolo zo zirwana okuyonsa abaazo n'ez'omu ttale ezitaliiko alabirira n'enkoko etalina mabeere naye bambi efuba n'ogiraba ng'efuba okulaba nga yeteekerateekera obwana bwayo nga bukyali buki buto. Kakati abakazi tebakyayagala kuyonsa baana baabwe era kitukoze bubi nnyo nti eggwanga lyaffe n'ensi yattu yeeyongeddemu ebimeremere ebiwuddiisa abantu ababa baweebuuse mu magezi. Ebigambo ebyo biri mu Bayibuli okuweebuuka mu magezi bigambo bizito naye ne mu Bayibuli mwebiri nti abaweebuuse mu magezi basabe Katonda atamma abaweebuuse mu magezi abakazi abo n'abasajja abo bagenda ne bagula ebitaatata ne babiwa abaana baabwe ne babiwa ebimere ebikubisiddwamu ennyo ebitalina mugaso ebifumbekeddemu obulabe ne babiwa abaana baabwe ne babagulira ebintu ebiwoomerera ennyo ne babiwa abaana baabwe ne babagulira ebintu ebirimu gabutto agabi ennyo ne babiwa abaana baabwe. Bwe mumaze okubiwa abaana bammwe ffe gino gy'emiwendo gye tulaba nti emiwendo gy'abaana abagejjulukuse bwe bati Apollo omwana ng'akusinga omwana w'emyaka 3 empale ya naye nga sisobola jambala abaana baffe ne bagejjulukuka bwe bati omwana wetugamba mugimu bwe tugamba awo n'azimba ng'omufuuwemu omukka nti omwana mulamu bulungi ffe betulowooza tukoze bulungi nti abamu mukyali waka mukyali mu Uganda abaana bakyali waka bakyali mu buliri bakyalya daba muwala wuuyo olabe ne mutabani w'oyo agejjulukuse bw'ati abaana Apollo babakuba empiso za sukaali ng'omwana obadde omutwala mu ddwaliro balirirwe ne mulwana ggwe n'abasawo okumukuba akayiso akagenda okumuwonya nga lwabbalirirwe erowooza ku mwana oyo nga balina omukuba empisa eya buli kaseera ku myaka egyo emito atandise okutambulira ku mpiso endwadde ez'olukonvuba
zeeyongedde mu baana baffe abato. Lwaki? Lwandya mbi enkyamu yo gye nkunyonnyodde etandikira eri ku bakyala n'abaami abaweebuuseemu ku magezi. Nekyo ng'okyogedde nyekyo ekyokuweebuuka kubanga ensolo erwanira okuyonsa omwana waayo. Lwaki omwana w'omuntu akyawa okuyonsa omwana we? Kakati ne tuba n'ettuluba ery'abaana ba bika ebi. Tulina ettuluba ly'abaana abaaba abakozeemu. Bo bayimbulukuse bali ku mpiso balwadde puleesha. Okitegeera? Kitegeeza bagenda kubeera bwe batyo ennaku zaabwe zonna ez'obulamu bwabwe. Era enkomerero yakyo kufa. Kakati ne tuba n'abaana b'abatalina abo bakoozimbye. Lindako nga tonakutuuka ku baana abakoozimbye. Omwana gw'omwetidde kennyini. Gw'omwetidde. Kuba ogambye nti kasita otandika okumukuba empiso ng'akyali muto eza sukaali, obulamu bwe butyo bujja okubeera paka ng'afudde. Ekitegeeza nti gw'omuzadde omwana wo gw'omwetidde ng'omulaba. Ng'omuwa ebimeremere. By'olowooza nti gwe nnyabo naawe ssebo okozeemu. Kyandibadde ki? Kyandibadde kitya? Kubanga ensi yattu eno naddala mu bannayuganda, ensi yattu eno okuva e Karamojja okutuuka e Kaduna erimu emmere ekyalimu ku mmere ennamu ennungi omuzadde gye yandisobodde okuwa omwana we. Good. Weeri it's available. Emmere ekyaliwo ate ekyasoboka. Naye kakati bano bannaffe ab'ekika kino gye tubadde twogerako abawa abaana ebimeremere, ate ekizibu kye balina kye mbazuddeko kubanga ndi muntu akola mu bantu emyaka ddala gyetoolodde. Ekimu kyenzudde ku bantu bano nti abantu bano baava gye baava ne bakyawa gye baava. Mutegeeza kyawo. Waliwo omuntu omu yaŋŋamba nti nze kirabo saagalira ddala kutuula ku muwumbo gwa mmere nga gwa lumonde na mwogo ng'enva binyeebwa. Ekyo sikyagalira ddala. Ekyo twakituulako emyaka gyonna gye namala ewaffe sikyagala. Naye nga gye yava. Kakati ne tujja tukyawayo n'ebyaliyo ki byonna nga n'emmere kwogikola ki kwogitwalidde. Kakati bwe tufunyeemu ku tusente otutono ntuyita tusente bwe tugenda kujjanjaba mwana w'oyo tumuddiza obulamu ne tukyawa emmere eyo n'otandika okulowooza nti mukene kyawansi kubanga wamulyanga mukene wabaavu n'olowooza nti ensujju ekyo kyawansi n'olowooza nti obusera ekyo kyawansi. Waakiri omwana kamuwe baziyita serious naye bannange okiraba Apollo emmere bwana ekyakola ki? Emmere ekyaliwo naye ne tugaana ne tulondawo okufa okusinga obulamu. Katutandikirawo. Alixol TV program Omunnyo Ku Makya. Agnes Kirabo ye Executive Director wa Food Rights Alliance. Ebibiina eby'abanakyewa ebirwanirira endya ennungi mu ggwanga wano Uganda. Tutandise omwaka 2023 nga twesunga okukulaakulana okuba obulungi, naye onoobeera obulungi nga toli mulamu, onoobeera omulamu nga tolya bulungi, ajja kwongera okutanya n'okutulambika embeera eyo bweri. Omunnyo Ku Makya, amannya gange Zetusima Apollo. Tuli ne Agnes Kirabo, Executive Director wa Food Rights Alliance. Ebibiina eby'obwannakyewa ebyegattira awamu okulwanyisa endya embi. Nga tutandika omwaka 2023 abaana manyi nti bali waka. Nammwe abazadde abasinga mukyali waka, mukyali mugandaalo. Naye engeri gye mulyamu oba endya gye tulyamu ndowooza yefuuse ensonga. Fridge kati zijjudde, abaana balya kino balya kiri, naye ojja kwewuunya nti byobaliisa oba byobawo okulya
byandibanga si bye bituufu. Agnes ndowooza tutunzike ekinkyamudde nnyo kyekya okuweebuuka abaweebuuse abakyala tebaagala kuyonsa, ensolo zirwana kuyonsa, naye ng'abaagaana okuyonsa bw'ogenda okukirondoola n'okukyetegereza ate be babamanyi betulooza nti bayinawo ate bamanyi baasoma yemmwe abaasoma. Ensonga zino ez'okulya obulungi olwaleero twesengereza nnyo ensonga y'okuliisa abaana era n'abakyala abali embuto abagenda okutuwa abaana ab'ensi empya. Eggwanga eririmu abaana ebitundu 29 ku buli 100 abo baakozimba Apollo tebagenda kwegasa bo, tebagenda kugasa kika kyabwe, tebagenda kugasa ggwanga lyabwe kubanga ate abo bo bambi tebalina busobozi bwetuusaako mmere nnungi, tebalina busobozi bwetuusaako mmere na kwetuusaako mmere nnungi. Okukozimba kw'abaana kweyongedde nnyo kweyongera kukula. Tunuulira omwana w'oyo ali mu nnyumba yo naddala ali wansi w'emyaka 5 bw'aba tagejjulukuse akozimbye amakulu gaakyo nti tebagenda kukula kutuuka mu ekyo kye tubasuubiramu. Ate naffe abantu abakulu bannange tulowooze nnyo ku biki bye tulya. Apollo ayogedde ku biri mu firiigi, biki bye wapakidde mu firiigi omwo munnange. Ebintu by'abaana ebyokulya byandibadde mu bibbo na mu busero mu ffumbiro bibanga biramu naye kasita bibanga biri mu firiigi biriko ekizibu kinene nnyo kubanga ekisooka kya byonna ne firiigi gyaffe si nnyonjo nkyafu ate ne tuteekamu n'emmere nga nayo nkyafu ne tugijjayo ne tugiriisa abaana. Kyolya kyeki kuyawula ku balala era kyowa abaana bo kyekigenda okubaawula ku baana abalala. Kyowa abaana bo kyekigenda okusalawo bantu ki b'ogenda okuwa eggwanga mu biseera ebigenda okuddako mu maaso. Bannange okujjanjaba endwadde eyeekuusa ku ndya kutwala ensimbi nnyingi nnyo ng'ate mbagambye nti tulwala nnyo olw'ebyo bye tulya. Okulya emmere enkyafu yerimu obutwa naye yeeyongedde nnyo mu nsi yaffe. Weegendereze wa woogula by'ogenda okulya byoze. Ennyaanya ezo eziriko agalagalagala mu butale abakulembera ku butale mutuyambe. Emmere yeeyanikwa mu ttaka bannange mutuyambe. Emikono gyo nga gikutte ku mmere gigikuume nga nnyonjo. Ate naawe kola okusalawo okulungi ku ki ky'oyagala okulya. Twettanira emmere ennamu nga bwe twagyettanira mu biseera bya COVID. Ekyatweyimirira ng'abaana b'abaddugavu teryali ddagala. Ekyatweyimirira yali mmere kubanga mu kiseera ekyo munnange Apollo ne babikoozi baddayo ku mmere eri gye baakyawa. N'olwekyo mbayita 2023 tuddeyo twettanira emmere ennamu erimu obulamu. Emmere esekuddwa ennyo n'eyisibwa ennyo mu byuma ya bulabe nnyo eri obulamu bwaffe. Tulye bulungi twekuume nga tuli bulungi. Tulyoke tukendeze ku nsimbi ze tusasula abasawo, tukendeze ku nsimbi ze tupokera abasomesa olw'okwongera okusomesa abaana baffe nga tebakwata. Tukendeze ku nsimbi ze twonoonera mu bifo bye tulyamu emmere etatuzimba. Ensimbi ezo tulyoke tuzikolemu emirimu emirala egizimba eggwanga lino. Bw'obanga owoomerwa mu matama mu mutwe gwo mubeeremu ekirowooza ku mutindo gw'ekyo ky'olidde. Kale woomerwa mu 2023 naye ng'obwongo bwo bwetooloolera nnyo ku kiki kyendidde era kintwala mu maaso oba kinziza emabega. N'abakulembeze baffe mu mitendera egy'enjawulo tuyaayaanira okulaba ku mwaka guno 2023 okuteesa n'okukubaganya ebirowoozo, okuleeta enkola n'amateeka era n'okuzimba ebitongole ebigenda okuyambako abantu bonna mu Uganda okwetuusaako ekintu ekitandikirwako obulamu ate ekikomekerezebwako obulamu nga yemmere. Okay, atulaba ku Soul TV osobola okutwegatako mu kubaganya ebirowoozo oba n'otuwa ekibuuzo kyo Agnes tulaba basobola okyanukula. Yita ku noti 7 noti emu 6 noti 9 noti 6. Twogera ku ndya enungi, endya enungi efaanana etya ate n'endya embi naye efaanana etya. Mwaka 2023 tugambye nti katugutandike n'obulamu obweyagaza, naye obulamu obweyagaza obulungi ogenda bufuna otya nga
tofunye mmere nungi. Emmere bwe bulamu. Agnes agambye nti kyolya kye kikwawula ku balala oba kye kikufuula kikyoli. Wetandikira wenyini. Sindika obaka ku WhatsApp ne SMS. Si namba ya kuba namba ya WhatsApp ne SMS 070M69 tubuuze ekibuuzo oba tuwanyisiganye ebirowoozo ku ndya ennungi. Agnes, tuddeyo ku omwana alidde obulungi oba omwana ataliisiddwa bulungi akosebwa atya? Mbadde nsaba okikole mu ddakiika 3 zokka. Malnutrition oba mugiyita mutya kati evaamu ne obesity n'ebirala ebyo bikosa bitya omwana ono mu life span ey'obulamu bwe. Kankubulire omwaka gulinga gugenda okuggwako twagwa ku mawulire ga gavumenti agatutegeeza nti abaana abazaalibwa wakati w'omwaka 88, 89 ne 9 ebitundu nga 5 ku buli 100 bakozimba. Kakati ffe abakozesa abali mu biseera ebyokukozesa okuwa abantu emirimu olaba kugobagana n'abantu olaba kugobagana n'abantu abantu ne weebuunya ekyabatuukako bakozimba mibiri omuntu bw'akozimba omubiri n'okona waliwo ekiseera ky'otuuka ne baga nti bambi kaali kakudduutu naye nekeetaggulula ne kawanvuwa obwongo tebwetaggulula obwongo tebwetaggulula bw'obwongo bwe bukona buba bukoze eki buba bukonye omuntu eyakona obwongo bwe bayogerangako mu kalanga akamu ba Joshua ekibiina kisoma emyaka 4 n'akyetegereza omuntu akozimbye talowooleza kumu bwe mbeera mu lukiiko ngaga nti so nno wamma oyo alowooza oluvannyuma nga bala bamaze okulowooza emabega yebodde emabega aba yakola ki yakozimba kuva ku ndya embi naddala mu myaka egiri wansi w'emyaka 5 naddala ate waliwo gye tuyita ennaku 1000 ezisooka kakati omuntu oyo aba yakozimba obwo obulabe bumubeerako ennaku zonna ez'obulamu bwe. Era kyetuva tweraliikirira Apollo nti tugenda mu maaso okuwa gavumenti eziribeerawo tuziwe palamenti erimu ekitundutundu kyabo abaagejjulukuka abali ku buyiso ng'ate kirimu n'ekitundutundu kyabo abaakozimba abatalowooza buki bulungi. Eyo palamenti eribeerawo mu myaka egijja be balamuzi be tulibeera nabo be baminisita be tulibeera nabo be bantu bonna b'oyinza okulooza be tugenda okuyisinganya nabo mu nguudo baabulabe nnyo tebeegasa ate tebagasa ggwanga lyabwe. N'olwekyo ekintu ekyangu ekyandibadde ekyokukolera abantu generation efaanana bwetyo kugijjawo naye ekyo tetukisobola. Tusobola kubaako kye tukola nga tugiyambye obutagwa mu ntate eyo kuba omwana bw'agwayo tagenda kuvaayo. Kakube munga wawasa omukazi eyakozimba bambi kyanaku bw'ogambye nti okukosebwa oli kwafuna mu myaka egy'etaano egisooka it is for life. Ajja kusigala bw'ati obulamu bwe bwonna omubiri gwe gusobola okutagulukuka n'olaba nga yali akozimbye alinga alabisemu obulungi mubiri. Ate era batugamba nti bw'otunuulira abagejjulukusa ennyo mu bukulu nti kisoboka okuba nga baali bakozimba kubanga bannasayansi bakizudde tibaweetaggulula bw'oti era olaba omuntu ng'ebyokulya bimuwoomera nnyo asobole okukompaseti ng'ate era naye n'agejjulukuka n'addamu n'agwayo eri mu ndwadde ziri ez'olukonvuba. Asobola okusimatuka eno okuba nti asimatuse kozimba so ne yagejjulukuka ne yagejjulukuka talina litaani takomawo ye talina wakyukirako yoyo kimutwala butwazi. Kale akadde akasigaddeyo nga tufuna abubaka obwatulaba tubuulire ogambye nti emmere ennungi emmere mweri ekyalimu yefaanana etya endi ennungi yo yeeri wayifaanana emmere ogiraba ennungi ekisooka kya byonna ebeeramu obulamu nga teyafa. Waliwo emmere efa emmere ogiraba nga yafa nogitunuulira bwoti mu kipaketi nga yafa dda nga yafa togigeraageranya na munwe gwa lumonde ogulaba nga gulimu obulamu
togigeraageranya na nva za bikoola abamu tugenda tugaa nti abaana tebaagala kulya nva za bikoola naye abaana abalenzi balaba taata ekintu kyawoomera nabo bakiwoomerwa abaana abo balaba maama ekintu kyawoomera nabo bakikola ki bakiwoomera osobola zibakoleramu juyisi osobola okuzibuzaabuza era ne bazirya ebijanjaalo obiraba bwoti nga biramu apolo toyinza kunga ntolaba mmere yafa na mmere ennamu emmere ogiraba osobola ogiraba ng'ekyalimu obuki obulamu naye ekizibu kye tweyongeddeko bwe buyonjo bwe buyonjo kubanga ate nakyo kizibu kipya kikoze kizze naye njagala tulwana entalo zino lumu ku lumu kati njagala tusooke tulwanira emmere eyafa n'ennamu emmere eyo eyafa tobe mu nnyumba y'omwaka guno twawule emmere ennamu n'emmere enfu emmere eyafa gijje mu nnyumba yo omwaka guno teekeramu abaana emmere ennamu ensujju ebijanjaalo ekinyeebwa ekirondo obulungi si kino ekyakukula okiraba obusera obutegeka obulungi obulaba nawe ne bwobukwatamu nga mulimu obulamu munnange emmere ennamu nawe ogiwulira ne bwogikwatamu bwoti obulamu obuwulira naye yafijja nga yafa gyemmere enfu mu nnyumba yo ekyokubiri genderera wa woogula tuzimbe enkolagana yaffe n'abantu betugulako emmere ffe abagigula kubanga omuntu oyo ajja kukwatibwa akafansonyi okuguza emmere enkyafu oba eyonoonese naye abamu tumala gagula oba tumala gajja n'otuuka ne ku mwana wo ng'omala gamugira w'osanze amata agatembeeyo agakuta ati gw'osonga amata woogula n'ogulira omwana wo tuzimbe enkolagana n'abantu betuggyako emmere olw'okwegendereza n'okubawa amawulire ku mutindo gw'emmere gye bakoze eki gye batuwadde kubanga n'ekyomutindo nakyo kikulu nnyo nnyo waliwo abasimattise nga bandyagadde okulya emmere nga nnungi naye ne bagenda bagwa mu mmere eri wansi waki eri wansi w'omutindo ekyennyanja ekinene nnyo ekyennyanja amakulu gaakyo si saizi newankubadde ekifi kiwooma apolo kiwooma ng'okirumyeko naye munaye bw'oba tekisobodde funa mukene gefuna mukene bw'oba omufumbira abaana maama funa obudde tufune obudde bw'okulya ekyo nakyo kizibu abantu bakyalina budde bwa mmere bannange tufuna ku budde muggyeko emitwe munnange muggyeko emitwe omwoze bulungi mu mazzi agalimu omunnyo olabe ng'omusana mulungi omwanike olyokoddemu mukalirirako abaana bo bajja kufuna ekirungo kye bandijje mu mmere abalina ebitundu wetusobola lunda yakakoko bannange n'omuntu okukula nga talidde kugiddamba polo n'atuuka okufumbira oba okuwasa nga talyanga kugiddamba bw'omu nakyo lunda yakakoko omwokujja omwana Milton Muhwezi ali Kyegegwa agamba nti tweyanzege Agnes atukoze bulungi ng'omwaka gutandika agamba nti tweyanziza obubaka ali Kyegegwa Milton Muhwezi tweyanza nnyo obubaka obwo naye tugende mu maaso ndowooza tujja kubanga tufuna obubaka mu dakiika zino esatu ezisembyeyo kakati olyose Milton nakiikirira ab'Ekyegegwa Ekyegegwa eyo ngenda kujjayo omwaka guno mu Tooro kyekimu ku bitundu by'eggwanga bino ebifumbekeddemu emmere ennungi Milton yawamu eyo waliyo emmere naye ate Tooro kyekimu ku kitundu ekirimu abaana bakozimbye abangi ennyo kaakati nakyo kitweraliikiriza lwaki emmere mugitikka ku loole ne mugituweereza eno e Kampala ne tubawaamu ssente ne mugulamu sooda owulidde Milton kakati bana emmere mugiriyeko emmere n'abalina emmere nabo tebamanyi mugaso gwabwe tebamanyi engeri yakugiryamu kubanga beekyawa kakati ogumu ku mulimu ekitongole kyange ne bannange kyetukola kwe kuzzaamu abantu essuubi baddemu baagala emmere yaabwe basobole okugirya okiraba kyova olaba nga kugambye ab'ettoolo era miwendo gya gavumenti ettoolo eyo abaana bakozimbye bangi kubanga emmere bagituweereza eno ne tubaweerezaamu essente ne bagulamu ebintu ebitabagasa kati mu bitundu ng'ekalamoja we tumanyi nti emmere yandibanga si balina obuzibu bw'emmere food shortage eyo kiri kiti olwo nga sinnalya Ssekukkulu nakyala Karamoja ekizibu ky'Ekaramoja tulikomawo wano ku Munnyo ku Makya ne tukyogerako naye nze nakutegeezezza nti eggwanga lino Uganda okuva Karamoja okutuuka e Gatuna eggwanga lino lifumbekeddemu emmere ekizibu kya baba ogamba nti Kyegegwa
emmere bagirina naye ate kyekitundu ekisinga n'okubeera n'abaana abangi abakozimbye kati olw'ekalamojja ffe tuva eno ne kalamojja n'emitwe gyaffe twagaana twatula n'abakalamojja abakalamojja nga batulaajanira weewuunya ekintu kye batugamba nga kiswaza nti bannange naffe mututegeereko nti naffe twalina emmere yaffe naffe twalina emmere twalina enva zaffe twalina omuddo gwaffe kuba tugufuulamu enva nagwo muguyambe mugunoonyerezeekokko muguzigirire n'abantu abalala kakati ffe tuva eno ffenna nga tulowooza nti ffe baayina ommo ne tugenda okunyoolanyola obulago bw'ekkalamojja n'abakalamojja okubafuula ffe ki kye tuli kakati eyo nayo ngenda kubeerayoko twagala kubawulirizaako baatutegeeza nti balina emmere yaabwe eyaabwe enkalamojja n'enva zaabwe n'omuddo gwabwe bogo balowooza nti gulimu omuzinzi nga batulaajanira nti nagwo tuguteeke ku ebyo betteeka ku mwanjo nkugambye tulikomawo ne twogera ensonga z'ekkalamojja kubanga nzibu enjala y'ekkalamojja nzibu nnyo enjala y'ekkalamojja nzibu naye ng'ate bambi enjala ebaluma Agnes tusigaze eddakiika ziringa 5 zokka oba 6 simanyi kyetugenda okukwatako ne kyetugenda okuleka tufunireyo ku bye twogeddeko endya ennungi kiki kyolabanga kyekisinga oba kye tuba tujjayo mu ddakiika zino 5 ekisooka kya byonna okusalawo kintu kikulu nnyo okusalawo kwaffe kuwa woogula n'okusobola okweteekateeka ntera nnyo okwogera n'abantu bamufuna mpola abaana abo ng'abavuga bodaboda abaana bavuga uba ebintu ebifaana bwe bityo ne mbagamba omwavu bw'oba ogula mmere olina okumanya nti yo olina gigula ssaawa 12 oba 12 kitundu n'ogenda mu katale akanene ate bw'onooyimba obwavu n'okwebaka ng'oyagala kugula ku buno obutale obuze eno ogenda kukozesa akasente kangi ng'ogula ekintu kiki kitono n'olwekyo okusalawo kintu kikulu okusalawo kuli nti kiki kyosazeewo kyogenda okulya kiki kyosazeewo otya kuwa woogenda okugula osazeewo otya kwani akuguza okusalawo kintu kikulu nnyo tube n'okusalawo okw'enjawulo era okusalawo okwo kutusembeze kukuteeka ensonga y'endya ku mwanjo Salt TV ne Salt Media kwe bakutadde nga kwe kusooka njagala nkubuulire ebintu ebirala byonna ensi eri kusalirawo tumwambaze luno tumuziike wano tumuziike essaawa bwe ziti naye kye batagenda kukusalirawo ssaawa eyo ku ki kye baba bakuwa kyakulya abaganda bagamba akasukka omumiro ke kabeera akako n'olwekyo weesalirewo bulungi oteeketeeke bulungi okulya tekukyagwanga kibunoomu okulya kwakuteekateeka n'olwekyo teekateeka weeteeketeeke abakyala ebibaketi ebyo ebimenyese simbamu ekikolo kya sukuma wiiki kinaabireko amaaso buli ku makya nti oga nsiina mazzi naabirako ki amaaso buli ku makya oggyeko ebikoola obiwa omwana tufube okulaba nga tuteekawo emisingi egitutuusa ku mmere ki ennamu bannange teweetemula nga tewali akutemudde twetemudde ekimala 222 ekyo tukirokoke 223 tuleme kwetemulira mu sefuliya na mu sowaani kale ndabe ku bubaka bwabatulaba waliwo abasinga bebaza Mujungu Moses totubuulidde woli naye agamba nti tukoze tutya okulabika nga tuwona emmere erimu obutwa waliwo emmere erimu obutwa yo weeri emmere erimu obutwa yo weeri emmere erimu obutwa kyova olaba nga bantikkira engula eri ey'okutunuulira emmere okuva gy'eva okutuuka gy'eraga ngeri emu gye tugenda okwewonya emmere erimu obutwa ye bantu bonna abalabye Salt TV enkyalo lwaleero okulokoka ebibi byabwe bye bakola emmere kubanga emmere Katonda teyagituwanga ya butwa ffe tugikola ebyajabu neefuuka ey'obutwa
ne tujyanika obubi ne tugifuuyiramu omulagalagala n'ebintu ebifaanana bwe bityo. Kakati gwe engalo ze ezikwata ku mmere ng'etambula okuva wano okudda ewooli n'okudda ewooli, weekuumenga engalo zo ntukuvu, emmere eva emikono gyo nga ntukuvu. Ekyo bwe tunaakikola tugenda kuyamba omuli emmere omutuukako nga ntukuvu. Ekyokubiri, naawe agula emmere nkugambye, genderera wa woogula. Ekyo kikulu nnyo. Genderera ani gw'ogulako, tomala gagula. Bannange nkimanyi tuli baavu tunyigirizibwa, naye ate togula kyalayisi ng'ogenda kujjanjabibwa bbeeyi. Kituufu. Kubanga abamu tugoberera nga munange oyo yangula ku byalayisi yanguza ku bya faaji. Nedda, gula ekintu nga kya mutindo, twettanire omutindo. Simanyi oba tulifuna akadde tukomewo Agnes tukyogereko kubanga era ndowooza gwe mutindo. Wakati obulabe bwendaba obuliwo mu kiseera kino kyennyini bweba okuba nti kati kizibu nnyo emmere yonna ebirime byonna okukula nga tebebefuuyidde eddagala. Ekyo si kyekizibu. Abantu bano abaleeta okufuuyira eddagala batuwa ekiseera ky'olina okumala ng'ofuuyidde. Ate nno munnange n'ekirime kirina ekiseera we kyetaagira eddagala n'ekiteetaagira eddagala. Abantu ab'ekyejo abalagajjavu ennaku zino mbayita batemu, era twagala okukola ne bannaffe tubagguleko omusango ogw'obutemu. Kubanga okukungula ennyaanya eyengedde kiki ekikyagiruma, n'ogiteeka mu kibookisi, n'ogifuuwako omulagala, n'ogituusa mu katale, n'ogyongerako omulagala. Tulikolagana ne bannaffe bwe tukola emirimu gino, tugende mu kooti etuwa olukusa okulaba abantu ab'ekikula ekyo nga bwe tubakwata ne tubasimba mu mbuga z'amateeka tubaggulako omusango gw'obutemu. Okukwata ekintu n'okwata eddagala erikola mu ggwanika okukuuma emirambo obutavunda, gwe n'olyoka olikwata n'oliteeka mu nseenene, n'oliteeka mu mata, n'oliteeka mu nnyama. Kati twagala omwaka guno tukukwata tukugguleko ogw'obutemu. Mu dakiika ezisigaddeyo ebbiri mukola kimwe nga mmwe ku kino ekya nutrition. Ekyo kikyo nkikugambye. Ogumu guugo nkugambye. Kakati twogedde ne twogera ne tubabuulira abantu abamu ne batugamba tubadde tetumanyi, kakati mumanyi. Ne Bayibuli gye tusoma etugamba nti olwaleero njiri enkya muki musango. Kakati tutuuse ku nsonga y'omusango. Twagala okukolagana ne bannaffe tubagguleko emisango mu abakola ebintu eby'obutemu. Ogwo nagwo mulimu gwaffe. Ekyokubiri, ompulidde nga nti ngenda ekyegeegwa ne mutooro ne Karamojja okulaba nga tukwasaganya n'abantu abo, okubawa amawulire, okutunuulira mu mmere gye balina ebeetoolodde, balyoke bakole okusalawo okuki okulungi. Omulimu omulala gwe tukola kwe kutuula ku mmeeza za gavumenti. Era ne bw'onooba onjagala nnyo Apollo tompitanga 8 paka 14. Ngenda kuba mu lusirika ne gavumenti nga tugezaako okuteekawo enteekateeka ennungi ku nteekateeka namutayiike y'ebyendya okulaba tugitadde tutya mu nkola za gavumenti. Gavumenti esobole okulaba nga bw'eba efulumya ensimbi mu bitongole ebyenjawulo, ensimbi ezo zigenda kwevvuunulamu abantu okulya obuki obulungi gwe tuyita police advocacy. N'olwekyo tusomesa abantu, tubawa amawulire, tukuba omulanga n'ogusembayo tugenda kubaggulako emisango. Katutandika abantu bakwata bwetutyo tulyoke tulabe abaweebuuse mu magezi bwe bataasabe Katonda abawa amagezi agaliisa abaana baabwe obulungi. Agnes, ekigambo ekisembayo kyogera eri atulaba mu mwaka guno 2023 gugenda okugwako ng'omuntu mulamu nga ne byetwesuubiza byonna tusobodde obikola olw'okuba nti kakati nno munnange gw'omuntu omukulu weesaddaake weetemule wette tujja kukaaba naye tukolera ekyekisa kimu. Tosaddaaka baana, tosaddaaka baana, totemula baana baffe ng'obawa emmere enkyamu, ng'obawaga juyisi agajjudde gasukaali. Nammwe baana mmwe abali mu TV ne bakadde bammwe, bijuyisi ebyo bigenda kubatta. Mubigaane bamama bebawa, mubigaane. Ebinyamanyama ebyo ebisotte ebyo bye mutamanyi oba byaki oba byaki, mubigaane. Mama bw'aba wakuwa nnyama aleete ennyama nga ya kifi, omanye nti eno nnyama, mubigaane. Weewaawo n'olw'ensonga eyo munnange bw'oneeragajjalira ku ngeri gy'ogenda okulya ojja kusasula omusawo obuwanana, ate omusawo tasalako,
ye bwakugamba nti leeta ena gibeena baga nti leeta mukaaga giba mukaaga naye ng'ate bw'ogenda ku ngege nga yeebiri togisobola mukeno w'olukumi ye obeera omusobola mweriise bulungi woomerwa mu kamwa naye nga bwonga olowooza ku mutindo n'obulungi bw'ekyo ky'olidde mukama katonda abankuumire Sol TV kuuli era tukusuubira nti kwojja okusigala kubanga bingi ebikyajja Omunnyo ku Makya enkya leero bwetyo bwetambudde pulogulaamu esookeredde ddala mu 2023 tubadde tukuluŋŋamya butya 2023 bwasobola okuwoomera si kuwoomera buwoomezi naye ate n'obulamu nabwo nga weebuli ate n'ebyotegesa okukola nabyo ng'osobodde obikola agange nze tusiima Polo katubagalize endi ennungi n'obulamu obulungi mubeere bulungi mweraba